ensonga z'omuwala gwe Nakivubo n'okuva ku Yohana Maria Muzeeyi gyenzaalwa eba okutubuka ku mugga gwe Nakivubo kansoke mala okukola statement eno clearly mumpulirize bulungi nnyo kamale n'okukakkana. Nze nga nze omuntu nina ekizibu kimu, saagala kunyigiriza muntu nange saagala kunyigiriza. Ate amazima ngaagala nnyo, sikolera mu bintu bya kiyaaye. Naye mu Uganda ebitundu 80 ku buli 100 bannayuganda bonna bayaaye. Era obugagga balina bwonna bwa kiyaaye. Ne gw'osanga nga yeeyita looya mu ffere, ne gw'osanga yeeyita munnabyabufuzi mu ffere, ne gw'olowooza nti father oba pastor bonna baffere, ebitundu 80 ku buli 100. So beware. Saga y'omuwala gwe Nakivubo. Ebbaluwa zigenda kufuluma nga zibalaga reference ani gwe bawandiikira omwinfominga ku issue eyo. Ebbaluwa zigenda kufuluma nga zibalaga bakansala baatuula. Ebbaluwa zigenda kufuluma nga ziraga abantu baagabana ssente. So saaga olabe ebbaluwa ng'erimu omuntu gw'omanyi noga ono naye ebintu bino yabirimu. Mbagamba saagala ebbaluwa muzisome nga ziraga nti gundi bamuyinfominga ku kigenda mu maaso n'asirika. Njagala obbagamba omuwala gwe Nakivubo Museveni kennyini ye yatowa order ne bakwata ssente ne baziwa Kampala Capital Authority n'olukiiko lwalwo olukulembera Lukwago ne bakansala bonna. They should come out and defend themselves. Zino see allegations. They can come out to defend themselves. Zino see allegations. Why? Manyize byange mbyogera kate ng'omusezi agula essiyani sitegana na bannayuganda. Kati nakabizi kenda kuno ku social media. Kajja kaasaamirira naye nze sirekana bubizi kuno. Sirekana bubizi bwa ku social media kati. Zaye naku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana 2024. Abasinga omungi omwala gwe Nakivubo gutegedde ennaku 2. Nze nagutegera ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana 2024. Nenkuba information eyo omwala bagusiikirizamu okumala omwaka mulamba. Abaliwo mugambe nti twaliwo. Abaliwo mugambe nti twaliwo lwe nakola information nga sinabazanyira ka video kano. Abaliwo mu mwaka mulamba nakola video eyo. Kaira Kelvin agamba yaliwo nga sinazanya video nga reference. Kati mwabagula byejo nti bagututte bagutemete nze nagula badda emyezi 10. Ndaya molege Uganda gawandiika era omwala bagabye wano ku LBS ffe twali twagogera dda. Kati wulira no wait kambo reference tugende ku birala. Musajja kubayita lwambwe ebintu besitera kumukkiririza naye yagamba nti emyala okuva ewa Kiseka bagiwadde hamu okugizimbako amaduuka. Nakyogera ennaku z'omwezi nga 2 ogw'omunaana mu mwaka guno naye bw'olaba nga kituukiridde era teyakomako ekyo n'agamba nti n'owino bagisalamu dda projects 3. Obudde tuyira butono. Ladies and gentlemen, sente zatambula bakansala ziri milioni 10,000. Sente ezatambula bakansala ziri milioni 10,200. Mugenda kulira mu erinnya erigenda otambula ennyo. Mugenda kulya mu erinnya erigenda otambula ennyo bakansala. Ndi bagambe mugenda kulya mu erinnya bayita Moshi. Mugenda kulya mu erinnya bayita Moshi. Nenga milioni zatambula ebiri ne bazisaasanya bakansala bonna. So tebakulya sente.
Museveni omwala yakutwala dda babadde balinda lunaku lwe bagenda kukobe bati ne millions zatambule mugenda kulya mweri bayita moshi nga sente kwezatuukirako zitambuza kati bakulya sente simero kwaga ayogera biki olukwaga amanyi bayo kyakatali lukwago yali amanyi mission agimanyi nga ne hamu akimanyi buli kimba kimanyi so nkutegeeza bonna bakansala balina okujja ku explaininga lwaki omwalo ogwo gwatundibwa mu ayenda loli agenda oga nti twetaaga nkulaakulana ate nga naye mutuufu naye mu ange eyagala enkulaakulana oli mutuufu nenjala kubuulira ensi zonna zirina emyalo egyo giri open nagye bayita river oba ze bayita channel oba rivers zibeera open tezikavaringibwa ekyo ne mu mateeka ga nnema kimanyikiddwa ne mu nsi yonna channel oba rivers ezo small rivers ziyita mu city tezibeera covered zikozesebwa nga tourist attraction zikozesebwa okwanguwa singa wabeerawo ekintu ekigulu oba omuntu aliwaga nti omuntu agwiddemu omugundi gundi basobola omusanga luddawa basobola omusanga mu bitundu bibye kati kyekikola kati naye bano bo baga nti yes development intufu yes they are right naye wa ani gwe bagimuwadde ku ki era yaani kyekibuzo ekikulu era bwe tudda mu normal senses genda olabe pulaani y'ekisawo yasooka n'ekisawo ekiriwo genda olabe pulaani gye bakuwadde ey'omwana ne pulaani egenda okujja nakugamba bagenda teekawo lockups ayi ke bakulaze ka green open garden oba paka ke bakulaze ekyo kiwaani mission ne bagamba mission yali yakuteekawo lockups ze bagenda okuteekawo maduuka so si eyo green park gye bataddewo no si yeeyo genda olabe original plan ya Nakivubo Stadium ogirabe nenono gye yakola kati nakano kaba batereddewo ka green park gye batereddewo bagenda tuulawo si yeeyo main issue ya kuteekawo lockups maduuka but mu nsi ezaakulaakulana enguudo bakola enguudo ziri mu bibuga enguudo zibeeranga zinnyo kati bwoddira omwana gwe Nakivubo n'oguzimbako n'oguteekako lockups kitegeeza singa omukikoze nga kigenda kubeera open abantu bagenda tambule basobola okukubirawo laale abantu okugazaringirawo it's okay niyo teekawo lockups ekyo kibi okitegedde bulungi so kati Lukwago ne banne tebagamba nti bali tebakimanyiko buli kimu bakimanyiiko nakikuba omwaka mulamba so tebayo omuntu agamba nti mu state council tebakimanyako buli kimu bakimanyi bulungi nnyo wabula webuuze Museveni ajjawo obuyinza obugaba ebintu bya gavumenti oba ebintu by'eggwanga ajjawo obuyinza kubanga we are under captivity ekyo mukitegedde bulungi nnyo so byonna tebakulya ssente one mbagambye video etandise Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu General Secretary Louis Rwongoya akakiiko akalonda abagenda okwesimba buno baka njala bo batuukeko